Mayinja Ronald already amaze obbikola. Abikoze nga woobiraba. Stage akoze y'abazungu ate Serena nkugambye agiyooyoose, tosobola na kumanya nti weewo bulijjo abayimbi abalala be bakolera concert. Old is gold lunaku lwa nkya. Abagenda olaba vidiyo eno enkya kitegeeza nti lunaku lwa leero olwokutaano. Yiiyo stage agikoze, bamaze okuyooyoota ekifo kyonna, bamaze okuteekawo entebe, emmeeza zimaze okuyooyootebwa. Olunaku lw'enkya Ronald Mayinja agenda balagako nti y'omu ku bayimbi b'ebyasa abayina audience oba abayina bafaani, abayina fan base ennene ennyo. Nga woogiraba ATS yeekoze stage, yeekoze ku by'amataala, naye njagala weetegereze Ronald Mayinja ayinalo akiwanise ku Serena. Kati ate kankulage nga tekuli mataala. Emmeeza nga bw'oziraba bamaze oziyooyoota. Emmeeza zezo ez'ababede 3 million table. Then ate ku mulyango geno mitwalo 10 buli omu. Naye emmeeza bagambye nti osobola n'okujja n'osasula ez'emmeeza, kubanga waliwo atasobola kugula mmeeza omwe mulundi gumu, naye ate osasula essente ez'enkanankana ezeezo, kubanga mmeeza ebeerako abantu 8. Kati 3 million divide by 8 ezo nozosasula. Nga we nagambye nti ATS ye yakoze ku bya stage n'amataala. Professionalism nno leero yeekoze wano, njagala weetegereze. Old is gold. Jjukira nti Ronald Mayinja press conference yatutwala ku mazzi, yatutwala ku Lake Victoria, ne batuvuga mu mmeeri, ne batuvuga ne batwetolooza, ne tugenda tuutogaba tuutowamala. Nkugambye nga bwe tuli akakoko ka KFC. Kolo KFC bagisavingira ku mmeeri ku mazzi, n'atwetolooza ennyanja yonna, naye nga kizibu n'otegeera nti eryato liri mu kutambula bw'oba totunudde bweru. Kati Serena olunaku lw'enkya kigenda ttokota, sikisaanikire awo ku Serena awo. Nga woobiraba byonna buli kimu kiri set 100/100. Era enkya mukeereeko musobole okufuna experience. What they call old is gold. Mu vidiyo eziyiseeko emabega nakulaze nga Carol Nantongo bali mu lyaso, Maureen Nantume, Allen Skin, n'abayimbi abalala bayitirivu nnyo. Era Eagles yonna Eagles egenda kubeera nga eri awo. Eagles yonna enkadde balina omuwerekerako nga celebratinga emyaka 47. Ronald Mayinja at 47 years. Jjukira mu kifo kye kimu ne Sam Misach Semakula we yacelebratingira emyaka gye, sigijjukira, yali oba 46 omwaka oguwedde. Kati saawa